Oyogedde ne General. Nayogedde naye. General Muhoozi. Omanyi ebintu bino bya history bibeerayo. Amanya Mushega yagamba nti history does not repeat itself, but fools repeat mistakes other fools made in the past. Nefe mu political science tukugamba nti history is a recording, but political science is an interpretation. It gives interpretation. It's a similar situation can occur with the different players. Kakati mu Buganda omulembe gwa Ssekabaka Muteesa olubereberye abaminsani Abangereza Muteesa yakwatibwa obulwadde enjoga ensajja kati ziriko ddagala kujjako muzuukizi n'emmamba. Kakati neerumanya abantu yobalaba buyita obulwadde bw'abazira. Kakati abaminsani abo bajja n'eddagala lyabwe weewuunye bajja n'eddagala oba bafunanga atya surprise oba batya you never know. Kati abaminsani Abakatuliki ne bakuba Muteesa empiso ate yasula bubi nnyo. Imagine omuntu atawulyanga ku mpiso n'empiso y'ekiseera ekyo si bwe buno obutono lwabanga lukato ng'eddagala oteekamu tondo. Muteesa yasula bubi ne bagenda mu baminsani Abangereza ba Anglican missionaries ne babaga nti bakubye Mwanga nti Muteesa bamukubye obutwa n'abagoba mu Buganda yali abasi. Ne bwe baali bagenda mutani wa Muteesa Mwanga yadduka mu lubiri n'abaga nti taata abagobye naye nze manyi temuyina musango babawaayiriza era nze bwe ndifuuka kabaka nja kubakomyawo mugende buli ngugwe. Is a true story. Mu nsiko Beesi yali alimbye ti mukyala Njuba nezizinga bawadde Museveni obutwa nga Mwambulugga. So history repeats itself. Nti after being dumped on Kasasiro, Muhoozi has realized my potential. Why? Because abakuba Muhoozi bebamu abakuba nze bebakuba Muhoozi. Ti their strategy waliwo omujozi nnyo eyo strategy ya Zimbabwe era agenda kweretera ekizibu. There is only one person who is creating a trouble for Museveni. Nobody else. Twe yali azimba baki waliwe yamuteekamu ekiwuka mu mutwe nti asobola okufuga eggwanga. Kakati ne yeebalya tukiyita gundi tuyina kye tuyita mu political science shadow over the throne syndrome. Otandika okujoga abantu n'ojoga aba state house n'ojoga abali mu government n'ojoga buli muntu yenna nga omanyi tukira shadow over the throne syndrome. Waliwe yalwala obulwadde obwo ne Beesi yali abulwadde n'ajoga ensi yonna n'agoba bannakyobe n'agoba nze mbiina ku video nakyoba aveewo kuba amuwase ate nze mutomezezza nnyo kuba yalowooza how can this man who says in Zana defeat him? Is the brain. Where were you staying? Where were you staying? Gweyinaki bende biwanunga muli baavu nadda kunze ataddewo doni bama immediate I left mu department kanaka ajja genda kakazi gweja benyondo omutwe bomutwe ogongwasi. Me to be humiliated. Humiliate him, humble him, throw him on Kasasiro. Kakati byabadde akozesa. Fa Abaganda tukugamba nti omwana aluma ensubi alumamu olukaawa. And two, never use success after success. No joga kadoga abadde speaker, no mufuula minister, no sika, no duka, no tekawo wuwo. Ebyo nebiri mu government byonna muntu omu yabadde abikola. Buli wamu ewali sente mujjayo ogwanga ne mumuleeta ali sente z'ekisaawe ono aliwo obuwa ye ne mujjawo yembwa mbwa yennyini yetayinza kufuna sente. Obujozi obwo bwe bubaleetedde ebizibu nti aba kasita Japan yali yakolagana ne Germany mu second world war ne bayiye Abangereza ne bayiye ekyuma bakita emigima nga kiketta bano. Omusajja mu Japan n'agamba Omujamani nti why ekyuma kituketta otaluze bikyatambula hitya namuga tikisoboka ti wali ayina magezi ago gakwate gakola kyuma ekyo abange bwatwalanga amaje Masaka nga Abangereza bagajjawo bagatwala embalala hitya namugamba olaba kakati ona Jose buli muntu yenna paka Allah lwe yamutuleta ku Muhoozi kuluna agenda kuluno bazimba ekintu kyabwe bakizimba bubi ku Marisi kuluna entwe za monitor entwe z'obuwamawulire bwa bukeddo. You cannot humiliate a person
malign him, undermine his future family. Nojoga omwana wa munne emyaka 10 eyasoma n'abakolera emyaka 14 nemuyolembo nemukenyuka ku judge kuti museme advisor nswera amazi. I refuse to go there. We program yina kuba kuyafu ya nation NBS kuba mutu yina shares mbwa okupaka si Yesu. Fa Abaganda tukugamba kasitojoga omuntu nkoyo bwanjoze najoga family yange dakuba mwana nge nakola kyemyaka 10 fe tukugamba tubatu mbembyo totuga nti nze ndi wa kibungu sina manyi naye akubanga yayina amanyi namulagako buchajoga ku luno yajoga mu atajoge kubanga gundi yabo we don't. Let me tell you, I cannot oppose a transfer if it is done properly, but you cannot transfer me from a department where somebody is going to get 5 billion. It means I'm your mupakasi. You take me where there is no money. You maligned somebody who is in Congo fighting, who is in Somalia fighting, when you were busy stealing Mavati, when you were busy stealing government funds for drugs intended, when you were stealing every service delivery money, and you get the audacity, we call it audacity, to talk about this young man, a celebrated general, Ngagobera Musereno Ubasent. We can undermine. Let me tell you, obo busajja mu monitor n'entwe zaabo n'obwabukedde tebayina magezi. Why? In 1924, after the First World War, media scholars in Europe developed what we call the gun bullet theory. Gun bullet theory kitegeeza Britain used propaganda so effectively that they thought that whatever is powered out of the media institutions, newspapers, radio came in 1923. Nti abantu baswalowinga biswalowinge. In 1924, America had a presidential election, and the women voted for the first time in America in 1924. The candidate that received much attention from the media was defeated. So media scholars went, obutali buno monitor obuwumba tutu obufungula ndiga obutali bwabukedde abamawuli abasoma type yaffe bakakande. The only person I admire in the media is John Kakande. Even if you read John Kakande's article, era bakoze bulungi omukomya mu niyo naye bano abasigadde bano kunze simanye sebwani abo bavubi tayina background yonna okujjako okutranslatinga akatabo nawandika ebyobusobozi nga abijja mu katabo ono kundi kayira ayalula balungu oyo mutuke n'omuwa okulya TV kakati abo buno busajja bwa gundi bwamu kali naki buli gantwe kakati bo bakola strategy bali abasajja after 1924 twakola kye tuyita two-step flow. Medical scholars, media scholars in America came out with what we call the two-step flow. That people don't swallow whatever appears in the monitor. Even if you want to malign Muhoozi, the Baganda, we have a proverb for Baganda. Nti omukazi yali kyagala step daughter we yamusiga ettaka ly'ekiswa nga bazze okumwogereza naye abasajja baamutunuulira baga nti ono yeetaaga kunaazaako kyokka face erabikako naye ono gwatuteekako mubi kakati buno obusajja bwa monitor obwo buwumba tuutu n'obwabukedde buno bwamawulire embwa ze bagula obuguzi bwalowooza nti they will malign Muhoozi. You don't have the capacity. How many copies do you circulate? These are paid-up articles. We call them advertorials. Muhoozi temuyinza mwepankirako buli muntu we mudesika kali nakyo waliwo n'akalala akalina obukalo bintu bwe katene kateeka akatokaako mu monitor. What are you writing? Mu monitor olabamu ki articles abo kakati Muhoozi yabalemerera. That is strategy of maligning people, of humiliating people. Omuteeke munda gwe yaze mbunze nve mu State House ngende mu President's Office nga tumwebaze yanfuga Museveni was encouraging me to commit murder nalinje kuba tumwebaze mu kati Muzeeyi abantu kye baagala okumanya General Muhoozi ye 2026 ku ballot paper kwali General Muhoozi agenda ku standing kubanga ejjo omwogezi wa gavumenti ofuna omulenzi ono naye ajjeyo omutwe ajoza abantu omulenzi ono ajoza abantu n'ajoga buli muntu ajjeyo omutwe kubanga yichi yakola ekiriwo ekiti. You cannot fight a general. Muhoozi bamuprovoking into battle
never provoke somebody into battle. When you are fighting, those who fight, and you are fighting with your wife, and the woman escapes outside, don't follow her. Haito kufumita ikiso. Never you know bujozo buni okubantu kuba tebawangulwangako. We are go-getters. This man must go to his home and rot. He will come one dandi nswera amazi. Kati mu 226 kwali. Anti Muhoozi abakoledde nabawandikidde akatabo nti Muhoozi holds the key to Uganda's future politics. Why? You see, Museveni ayina position gye batategeera. Nalibyo gasajja akawumba tutumbuka mubuuza gogwe ne mutabani, you are stupid, you are idiot. Museveni bamututta magonde ani bwayogere kubanga ono yabawa sente. Museveni mutani wamweganye kasebo mubukedde akagoko kakati soke to concentrate. Anti nkubulidde kiri bweki agenda kujja ekyo. It is here. I don't need to ask him. First of all, he has been humiliated. His military career was shortened by amumanyi ajoga abantu yamujoga amumanyi yamujoga ne talifuuka president amumanyi buli femna abajogeddwa era nzo mulimu gwengendo mukolera mukunganyiza abajogeddwa fenna abajogeddwa baniiriddwa ku ne tufuuka ebidoli ne bakanyuga kubanga tuyina gyolaga. We have the monopoly. He will come back. No, there are times when a woman cannot come back. Kakati nkugamba nti Muhoozi tebamulekera we escape route as I've always argued. Balowooza nti bamwonone bwononye yayimirirawo. There's a person I watch every day. What will be the future of our children? The wealth we have accumulated. Do you think you are the first people to accumulate wealth? Abanubbi tebagirekawo ne badduka. If you want to protect your wealth, eat with others. Politics is alliances. Naye nti mu politics mulimu silver and master. Nti bajja kubeerawo ababeetikira emigugu. Derege careers. Nga bwe bakujja bana ne bakanyuka wano ne bakujja wano ne bakanyuka wano ewali sente we bakujja gwe n'obeerawo ayina ttiimu ye gye yateeka mu gavumenti. Kati Muhoozi talina solution ndala. If Muhoozi delays kitegeeza kyokuva yadduse. I'm not interested in the presidency. Yes, bulijjo gwobadde oyogera ababadde bagamba nti Museveni akoye mbakubira obutambi bujja kuwa ola badduka n'obujuzi bwe. You have been saying nti Museveni is tired. Museveni ekintu bopposition egenda kiro kati akomyewo n'omutwe gwe kuba ye tawangulwako. No, we have recordings, we have everything. Kati what is happening after cornering Muhoozi, you have created somebody whom you cannot humiliate. You failed to humiliate Bujingo using Yayogedde. Why? A president had been set. Gundi Bishop Kiganda yali awasizza nga manjeri bawa amudduseeko naye akasajja ka Yayogedde kasebwa kalinga enfudu eyimiridde kalina olugongo lulinga enfudu eyimiridde. Basalawo okwonoona omukazi mu Kiganda justify to divorce. When it came to Bujingo, balaga Bujingo ngondi kubanga Bujingo is perceived to be wa Muhoozi. Ne baneregamu myaka 10 tukubaganya. Myaka 10. I have the resistance cost even to fight another 10 years. If you did not grab my money, titwali Muhoozi yalinda. Gwe singo badovu gemotoka ekiresa mukago gwe kiro yinza kusomera omwana w'essomero. Kakati the situation is ejogo ly'omulenzi ono eriche Mirundi Snr nuclear bomb. Museveni ampadde ettaka lyange kano kalwebamba kali tutene kakamba ndibafulumya envunyu mukasajja gwe ndikufulumya envunyu mu mpale tuddeyo ku kiri kakati nkubuulira byonna biri important nti this circumstances buli omu bazimukozeeko. The only person you humiliated successfully was Kadaga. Nye would have left. Nze siza kubeera Kadaga nembeera nga ndaba how can a former headmaster accept to be a deputy headmaster in the same school? Tondabako naye yagamba nti yamuwa sente. Nacho was not allowed to money her husband. Yamuwa sente. Emmotoka yabwe etalimu mafuta mbunja kugenda mbafukamiza enswera amazi. Nategeera nti ajja kutakola olutalo mu bajja kumubadduka ekyogero lyayina mutwe kubanga yapulaninga bubi. He did not deviate from Mbabazi. Bonna balina ekikwate kimu tukiyita surgical operation. Weteeka munda wali Museveni neweewaana nowandika mawulire nti oli mugezi nnyo oli mugezi buli kimu gwa kiina you are in charge naye nga ate omwanda mayininga.
kakati today Muhoozi bamuyinako solution. Why? Kati Muhoozi, to maintain his future, must have political crowd, must have money, must have a position that puts him in the limelight. Muhoozi must be in a position to create a political power base where he can check his enemies. Kubanga Museveni yamulaga, he must stand on his own. Nange president natula na himo meeting. Kati General Muhoozi inokola power base yiye. Nebalugoza nti nakalema ndiko olifuweta kuzama yinja mu mbugu. Njakale jogeryo ndi bajjemu. Tamuliddayo kweregera ku bantu. Tamuli kiddamu. Nakalema olifuweta kuzama yinja mu mbugu. Abantu bano beetaaga okubasomesa nti okwonoona omuntu kibi. Nga bwe banyonoona, bwe bonoonye bujingo, bwe bonoonye Muhoozi. This is what binds us. Mu political science onoonya ng'omuntu wakufaanana. Noonya omuntu nga kyalwanira tajja kita nti enkya bajja mugula ekyobola nsibeera mu alliance. Kaakati Muhoozi future ye eri mu ye. He must be in position to check. Kuba kitegedde, he must everybody okujjako obuju ye munnaffe yalowooza ku baana be ababebe baana bali metallic yalowooza business ffe tetuli baana ekyokulya tujoze n'atujoga emyaka 10 ye abaffe si baana bakuba ne bakuba munnange tuli kulabako ono n'okulumu ng'ogikanga baddeko kabangali ng'embuzi ennume ne bakuba ne boonona ne bakuba ne boonona ne bakuba ne bakwavuwaza ne bakuba ne bakola ki. You must be humiliated into submission. Kati Muhoozi we bamutuuza. Do you believe? Nti bujingayinza okuyingira mu kibiina ky'abalokole? If Bujingo was a member of a local association, arrest this man with his malaya, put him in the Kitalia and his church. God, Pastor God. Kati olutalo lwa Pastor God ne Pastor Bujingo eruva. Church bagigale bali bagala kugala church ya Pastor Bujingo asongoddenga omulwadde wa siriimu asongoddenga ekitooke ekiweddemu ebijimusa ye asongoddenga ekitooke ekiriiriddwa ebiwuka akuba Bujingo kuba mwana muto olowooza Bujingo ayinza okuyingira mbalokole. This way Muhoozi is. There is a point at which of no return nti I cannot sit with you even in heaven. We shall sit in different sides. I cannot reconcile with you. Why do we divorce? Lwaki omukazi adivorce? Waliwo reconciliation weekoma nodda ku self survival nti ejjoogo lino lirina okukubwa obujozi buno obunya ku baana b'abannammwe bulina okukubwa mukakkane ku bujozi ajooza abantu mu gavumenti ali omu yatuniyako yatunyalako yatuniyako yajooga. Kati gwe ne General Muhoozi babajooga. Yes. Kati General Muhoozi kyalika creating power base ye. Amanyi nti future ye yagina. Kati mu 2026 President Museveni agenda kwesimbawo ne General Muhoozi. That is a puzzle. Awe njagala otunyonyo. Bo butategeera bwabwe baali badde bapulaninga ono munno faaniyo kuba ojaniyo ku bantu oyo atuniako aleetedde Museveni obuzibu ojaniyo ku bantu eyatamira obwa president yali yalowooza nti buli muntu amuwangula amuhambulinga n'asangayo ffe abatawangulwa abatakkiriza bujozi oba ssente onjabuwazonyo nange ndi kulabako ng'odduka ffe twamanyi twakibula. Kati Muhoozi bw'omala provokinga he digs in. Kakati bone balowooza what are the options? tugambe nti Museveni akomewo. When you say that Museveni akomewo, you are talking rubbish. Why? That cannot solve a problem. It solves a problem about temporarily. The core, the crack is inside Museveni's family. Obutakanya buli mu family ya President. If he has failed to solve this problem, does he need the time to solve it? Museveni arbitrates. Oba President Museveni is buying time. Anti-Mugambi ya mulema. When two rivaling groups are fighting for what each calls the right, the war cannot end. The Kaguta family cannot allow an intruder Mufuluki to take a power from them. Eh? Hey, no, I know Mugwaka. Hey, Mulimba. Hey, Mulimba Tasolo Quata power. Now you can quota cent in you were gonna no joke and see no to joga Natuniako. Kati family ya Kaguta. Teyinza kukkiriza muntu weebwe kukwata power. The Kaguta family cannot allow an intruder. Kyanga General Muhoozi alina ebataata b'abato. Ono omujozi ye kyatamanyi y'omujozi alowoleza mu ssente na manipulation. This is a fundamental issue. The Kaguta family cannot allow an intruder omufuluki
to take power from them. Simple matter. Bafa de bakwa oli joge mulenzi kwejoge buli muntu. Baba ita bakuzanya. Kati mzee if Museveni can compromise with you because of relationship, the other members of the Kaguta family cannot allow you. Oboba joze nnyo. Omanyaka unachikategeeza. The other members of the first family cannot allow you. Two, how can Museveni humiliate Muhoozi? Muhoozi must live longer than Museveni is an avenger. So mutabani we General Muhoozi alina okubeerawo nga president avuddewo. Kati ekyo kyennyini ekibuuzo omwogezi wa gavumenti ofuna oponde jjo bamubuuzizza n'agamba nti General Muhoozi amagye ge gamukwatibwako agenda kuwummula. Ani agenda kuwummula? Omulenzi londo empale zimuteketere ddala. Ani agenda kuwummula? N'okugwenya ebikonde biriwo bitibwa omubira ddala n'omuto n'omubabujozi n'abalala ne batya. Agenda kuwummula magye. General Muhoozi agenda kuwummula. We are going to see him in the full swing. Kati agenda yingira byabufuzi full swing. Zido kunyonda onajje. Twagana n'onajje. N'ona abadde yeereka naye ajje. Omanyi obwabwo bugenda ne bubeera ku kyalo ne bubogola ba engobweja ne butuuka buyingira mu bikomera. Enko kasitejja ku kyalo obubabwo bubadde bubogola buyingira bikomera. Kati General Muhoozi yengo yazze ku kyalo obubwa buli mukuddo. Waliwo obubwabwo bubadde bukangaza ba ne bujoga abantu ba engeze kati engeze obubona bwo bufunyize emikira buddayo ate bwe bugitakudde takyaddayo. Amajai no agenda gavaamu. Me, I have not taken the time to talk to Otafiri because once you see nze kasa mukwano gwange mulaba nti nanga General Muhoozi Yayogedde naye nze ngakireka. What these people would do, you must have a fallback position. If Museveni does not come back, kubanga Muhoozi abakoledde puzzle, can Museveni accept to compete with Muhoozi on the ballot paper? Because the two will justify the reasons why they are coming. When Museveni accuses Muhoozi of being rebellious, a stubborn boy, they ask him, if you cannot put your house in order, can we entrust you with the power? Country? President ngali mkiseera kizibu. Yes. Bwagamba General Muhoozi nti ali stubborn. Bamugamba nti ate family tusobola will justify. No, corruption yeyitiridde. Obubbi. Waliwo omuntu lwatuuka nga tekyasobola kuleeta change. Buno obubbi obuli wano obw'amabaati bwetaaga ssasi. Bwetaaga masasi. Kuba babbe masasi. Kuba bajozi bujozi. Ensalo timu y'eggwanga n'ogitwala emisiri. Ensalo ya Uganda yeetaaga kuggala. Amasasi ne gavuga no kutta babbi. N'olaba eggwanga ngadduka. Ne mudde eggwanga ne mulizanyirako. What do you have in common with the Egyptians apart from River Nile? How can you call Egypt a home ground? Ng'ekisaawe kyamulindwa oluguudo lukale naye ogwanga kwandikedde ameryo. Timu bagitutte bazanya bali mu kuzanya bwe bati. Mbu investigate n'empuuga ye muli wa ssente. Mbu mpuuga agenda what are you investigating? What are you investigating? Tell this boy ogwanga to tell us what do we have in common with the Egyptians? And don't we have ebisaawe byonna mu bitunze? Let me tell you. Mu 1980 nga mwena olupapula lwa munno we was working lwakostinga chekafa. One team, a group was in Mbale, another team was in Bugembe, another team yali na Kivubo. Where have these bisaawe gone? Byonna babitunze bisaawe. Ekisaawe Museveni kye bawa okolera ali akibwa kiriwa. Ekisaawe kye yabawa okolera yinzikulu kiriwa. Ogwanga. Era bajjayo obuwa ne baleeta ogwanga ku luno mukomye. Omubbi bugenda koma. Abantu baagala okuzina ku mazina. Balifa tebalebeko ku mulambo gwa mubbi. Abantu balifa tebalebe baba. Ababbi b'amabaati. N'ogamba nti omala okola statement ku poliisi nti wabbye n'oddayo mu ntebe yo n'otuula. Wamma kyogereko muzeeyi. Kakati mukyaddayo ogamba nti omuntu abeere interdicted. Omuntu amaze okukola statement nti nabba amabaati ate n'addayo n'atuula mu office. Once a civil servant is accused of misappropriating funds, he goes on a suspension of 6 months. This is why omukazi ono yabalaze. Teri muntu yasoma ali mu parliament asobola kubuuza ono mukazi Babalanda board ababoard bawaaba mu kooti tayinza bagoba to institute a new board. Bali ku suspension. A suspension means not beyond 6 months. Naye bwe kibakola Chief Justice oba principal judge tawaayo mulamuzi kuwulira musango. Kati ababbi b'amabaati balina okuddako ebbali.
waliwo jobba zebbali anti ezo banoonya ssente and to consolidate themselves ogwanga banoonya ssente buli ewali ssente kati I want to tell you mpuuga jagamba nti baaba wa ssente entono ekyo ekisaawe kyakalya ssente empitirivu omusajja bamuyita Kajala yali mu privatization yekiteeka mu ssente facilifuti nambole bakitunde ekisaawe ekitudde ku square miles 2 ogwanga ekyakuggisaawo obuwa muli essente oli mufu nambole tudde ku square miles 2 neze kyawera government bought to square miles nambole China batulimba nti we shall have ekisaawe ekikolerwa all African games tebabikola nambole tu naye ogwanga mukazi w'ogwanga should feed this ogwanga akawunga akatayidde n'akafalisa akatono ate mwana muto namulabye aseka mu parliament kuba gwasekera bamanyiganya ogwanga kuruno muwe anti their aim was to get money bayina group yaabwe nti buli wali ssente embwa bagigobawo ewange bangobawo lwa 5 enkyonkombengo ngende sibanyi mu president's office 1.7 ndikola 1.7 nze ndifuna diff of 5 billion ze mututti hey this man he can go to New Vision nswera amasi this man can go to nswera amasi I'm notechidoli that whoever wants to empty his stomach akolos him kati General Muhoozi agenda va maje zivuge adere dala mu byobufuzi akwate kubabbi ono yagambye mbu yadduse katone wasa baba bagenda okukola embaga manya kato kato bwati wasa yeberayo yes even if Rwabogo says that he's not interested in the president we can buy time Muhoozi can say that I'm now in a position politics and soccer is dangerous games where extra time is dangerous. What if Muhoozi aina upper hand kati Muhoozi ana upper hand akuba nupo najiteka kutaka ono yitayinza kujjayo mutwe ono yekimotoka kyamanda kigendera yitayinza tayina wakubala kungana okujjako kinikini okuyitira mu parliament tayina wayitira naiza kuba lukungana sobola tayina wayitira kali muzayi bwakera kumacha najjayo empapula naye ezo bwa president anti kugambye nti ono yalese challenge jalese yeyo the challenge is nti muzeyi avuganye ne mutabani we gwe yakavuga emyaka ana waliwo wano hands off my budget shundai bateka wempaka ezokukata ku shundai ani anamalake bange deni umuvubuka mutona asigala uno mukadde abantu bakabavumanga mukadde musajja gwe bakumotoka y'omwana lekera omwana afune wasira anadda when Museveni competes with his son Museveni cannot win and it will be embarrassing. General Muhoozi kati ate botafire bali funye for back position ate bano batadongo bani kubanga abakubira essimu ali omujozi yasse ekibina yazze buli wamu kuba akubira bana amasimu nabo ye yabagambye mugende mubuuze Museveni wamako mbutumeke Muhoozi Elberia son yes on which basis Muhoozi ne bwa ate Muhoozi Museveni amala agamba nti Muhoozi amujemedde Muhoozi becomes an independent man who does not inherit the problems of Museveni. Irafunamu na yono yetasobola kujjayo mutwe tasobola kujjayo mutwe abantu bamukyawo yetasobola akubye buli muntu yenna and we are going to organize abantu be Muhoozi mujja tulaba kadala even those who left the state house and in Canada in the elections are coming back. Yes, they are coming back. Bona bava mu state house nga bajogeddwa ajogeddwa omulenzi oyo mwenna mujja kutulaba kadala. Where do you find a senior official in the state house preferring exile life? Where do you find this situation? Ng'omuntu abadde akola mu state house n'adduka ate mu exile bagenda mu exile netukakolima netukaaba buli lunaku netukaaba kubanga omusajja atujooga yo yateekawo ababe paka la lwataanu kudde nakwatakwatibwa General Muhoozi najja omwana aluma ensubi aluma mu lukaawa awalampa emiti awalampa omwera manyi ayi mukama otenderezebwe katonda weggulu ayi mukama akutte bwe kuba kunya awo yekwekweya ku munyango ennyuma zirina okubabuka bayibuli egamba nti alirumba Yerusaalemu ali bwemabega ne mu maaso
toyinza kujoka buli muntu n'olumba ne Yerusalemu. Yerusalemu terumbika. Alirumba Yerusalemu alugwe mabeka ne maaso. Tebalina kyamukolera. Okujjako ate president yakola. Oyimbyemu n'akayimba k'eddiini. Nkubulidde. If the president kyeyalikoze, but me I know. Museveni is a man who turns what would be bad situation into a good one. If Museveni today makes a reshuffle, not abatekamu, ababyama bad, they will go this way to the people. Era bamugamba ko nga babbi balakala baani mu maje yabatamuza balakisi ku balakisi tebana bali asenteza mwe tubakole kiwuwa n'abagoba atoddayo omukazi gwe bakwati gwe tolaba kakati bana abemmengo they abandoned n'abagereka n'omukolo kibagogenzeeko, which means that verdict alone emana n'abagereka power. Why is it that all the family members, even including your side, did not attend? You disarm her. In the future, obomuloze ekirala naye akola evaluation nti abantu already tukita point of symbolism. Tikakati gwe tebazze abantu tebazze ku mukolo gw'aba family yo n'abagereka yakitegedde tebamwagala. Kati they have prevented any future damage. Nti ne bwayongera okukola ekintu ekirala public yakoze eki yategedde tebamwagala. Yategedde nti byaliko si byaki si bya Bwakabaka. Si bya Bwakabaka. Mengo kyadde yagala omulaga nti tetuzze ku mukolo gwa Nnaabagereka ne bwakola kife tulimu kondeminga ekitabo bakisomera kyaweddewo. Why? Nti kuntu abaseno gye baagalamu abalongo bakitunze ne kiggwawo. Etegeeza kyawe yawudde Nnaabagereka ne Mengo balongo. Yes. Kyekyabaawula. Ekigambo kimu I was blessed. Ekigambo maama Nnaabagereka kye yakozesa I was blessed kyekyabaawula. Kachiraga yafuna olubuto kubanga yayendera mu bufumbo twembalasi irondo lembalasi tebaka yembalasi the whole institution Kingdom yonna yajembalasi they can even kill you baswa no mutta abaganda bwe bakoze kimu ekigambo bwe yali wandise new edition blessed yali kijemu we are maama Nnaabagereka ekigambo ekyo blessed nange nalinda bayandi kijemu we adapted a pair of twins and guy we have adapted a pair of twins. But I was blessed. Ne Mengo. Mengo people for the first time. They never come to handle the matter. Ebifaananyi tebiddangamu okuva ewaba kubanga baaligambye nti ekitabo temukisoma kiwereddwa mu Buganda. You encourage it. Ate ekitabo ky'abaana Nnaabagereka kyaweddewo kyatunze. Kirimu. Who is this man? Asobola okulumba empologoma. Naye banna ebintu by'abalongo byo muzeyi gwe wekaasobola abantu abasinga babitya bayizawo okubyogerako. Naye ekigambo ekyo maama Nnaabagereka bakye yagamba ya adapted. Kyeyandikozesezza. Tulina abaana be twakuza kubanga alina charity ye. Tulina abaana be twakuza. Annange si byangu. He was blessed. The guy was blessed with the twins. You can give other people advice, but you cannot give yourself advice. In the case you lose your temper. Naye genaakafunako mu nkubo galaga nti maama Nnaabagereka alwanagana ne Katikkiro. Ate yawandika atya mu kitabo ki? That cannot be true. Ekyo si kituufu. What I told you nti Nnaabagereka mugezi is seeing her future, which I'm telling you. These people did not think about my future. Tumujoka ni tumujja mu State House. Ajja kudda tuddamu tumuniyeko. Ajja kenda media center. Ajja kenda watu mweba. Ninja mutta, ninja but kakati if you don't think about your future, in fact, let me tell you, at independence, Lord Fisher wa Erambes yagamba kiwanuka nti problemu yo kiwanuka ekuleetedde obuzibu butalowooza kankukubire butalowooza nti n'Abaganda nabo balina interest zaabwe. We are forging Uganda. These Baganda have interest. How are we going to be in an independent Uganda? Negwe you are ravishing ebintu byabwe byonna. Nabano bwe bali nti ye ayagala okusajjala atabuli wamana wakola sente. Ati sikwoso sokola sente tosinga oyito joko. Tosinga bakabingamba. Tosinga Joseph Luse. Amanubbi nabo baabina byoyogerako. I see you proudly say Abaganda, this Baganda is a company does become a belong to Baganda or they walk through it. Or Jacobin covered duke. Sigwoso set to acquire property. If you cannot eat with others, a group protects wealth, but an individual
nti tuja bajja kuba motoka go inyama yiyo chichicho inyanja mujiwambi. This way I'm going to help Muhoozi. Where I got help Muhoozi is to address the point Museveni has failed to address. Why Baganda abandoned Museveni? Baganda, we don't want to jobs. I've been out of work for 10 years. Abana Batude. They suffer, yes, but we survive. Why? A Muganda does not want a government job, except the foolish Muganda. A Muganda is in the informal sector. Butale mukuto omusenyu gw'omulwera abaganda bali mu butale bali mu taxi bali mu boda boda n'abeekoledde ebyabwe mba displaces kubanga ettaka mu Buganda ligula sente nyingi. This is why you killing on Kampala. Why do you killing on Kampala? Tanzania developed Dodoma away from Dar es Salaam. Lagos people have moved to Abuja. Nini mutigomya abantu mu Kampala mu bajjamu ababoda mu bajja. We want a city where you can put out your hand in your car. Mugende mu kikolimba na Lubimba ali ubihuyima. But Kampala has its residents. Kampala ina bannannyini babazaliro n'abamu baziikamu. Tuyina kuba n'ekibuga nga ffe tirimu ffeka. So bino ebyogoba ababoda boda bibi. Embwa nga teziriimu. Ng'embwa teziriimu. Kubanga Kampala alimu abalonzi munaabateekawa. Bobi Wine ng'avaayo ffe nga tuvaayo. Nti Museveni nga bwawanye Kisaka alaba amataala. Kubanga balina amataala cosmetic. Amataala go gaaka. Ebitaala by'omu Kampala byo byayitamu n'alaba. N'alaba ng'ebibuga by'ebweru. Bwe batyo bamukoze cosmetics. Nga abantu mu Kampala babonaabona. Bakolewo ka enclave akabagagga. Aba South Africa bakola Pretoria. Bakolewo Pretoria waabwe. Abagagga fabanuka ekibuga tukiveemu. Abanuka ekibuga bakitugobemu abaafa abanuka. Abawunya ekibuga bakiveemu bakoleyo ka Pretoria akaabo. Why don't you identify? Wano ngene n'empitene again. Mbadde ngende Wambuga. No iteno kugonde ko awongo ogonde. There is a space where you can make a city. Nimukola yuka Pretoria akabajoza akategera kulaba ku bantu abanuka abakosendo mukakuli. Identify a place, buy it, settle the people. You can identify Entebbe. Entebbe was Entebbe. Era omusajja bamuyitani. Banzala abandabeko mu mwenye. Sirimba bandabeko mu mwenye. Sajja kukolera amayumba na mmere. Akananaaso omutalina mubisi. Entebbe ku kisaawe kagula ennusu 3. Sirimba kagula ennusu 3. Abazungu beekolera Entebbe. Mu kifo ky'okutibumya abantu mu Kampala. Ne mugabamu ababoda boda. Ne mugabamu abatebe. Mwekolera Entebbe wammwe. Bafune ettaka bazimbe ekibuga ekyabo. Entebbe yizera guni. Entebbe yali island. Abazungu ne